the way you were speaking. Eba bigambo babayo mu rukiko rw'abanyamakuru bwe bari kuvuganaho n'ab'ekigombe kya She Leads Uganda ekiri kuyambaho mu kurwanirira obugabe bw'abaishiki mu ihanga kandi ngo bwahati gavumenti eyambe eteekaho enkora ya Students Loan Scheme okuhwera abaana bahereze siniya ya kana bitu batiine sente z'okubongyerayo kubaasa kweyongyerayo kushoma. Singa gavumenti etwala loan scheme eno n'egiteeka ku certificate level nti omwana yenna kasita amala senior 4 asobola okugenda mu vocational school asome ayige emirimu egy'emikono asobola okumala bw'amala n'afuna omulimu oba ne yeekozesa n'asasula gavumenti mpola mpola okutuusa wamala. Kyandiyambye nnyo kinene nnyo okugyawo abavubuka abali mu byalo nga tebalina kye bakola ate baasoma ne bakoma mu senior 4. Ogunayongyeragira ngu gavumenti eyeeho emishorahari za sanitary pads kibaasa ebeeyi yazo okukyendera nk'omuringo gumwe gw'okuhwera abaana okuzitunga omu bwangu. The income tax, the tax bills to see where they affect women and girls most and ensure that we ask government to drop some of those taxes. Era nekirala tubadde tusaba Ministry of Education and Ministry of Health okubanga ekubiriza amasomero gonna kuva ku primary, secondary ne institutions zonna okubanga bateekawo ekyuma ekyokyezo pads kubanga kati nze ng'omwana abeera ku ssomero wemmala okozesa eyo pad banjagala njokye ngiteeke mu safe place naye webanga teriiwo kiba kinkalubiriza environment awo mba nkoze eki mba njonoonye. Kandi ori kugambirira ekitongore eki nagira ngu gavumenti hamwe n'ebitongore bingi bifeeyo munonga kureebeka ngu iraka ry'omwana w'omwishiki ryahurwa. Twagala tuwulire amaloboozi g'abaana ab'obuwala nga nabo bagamba abaana ab'obuwala bavuddeyo ne boogera kweno ensonga n'eno bw'abanga waliwo issues eza budget twagala tuwulire nti abaana ab'obuwala nabo mu budget babadde bagamba kino ne kino kye kitaaga obbakolebwa. Gasha kwa Jime Mhumza.